mu ggwanga lya America. Alright, akalango mazo kayisaawo ndowooza katugende butereevu ku security alert, then tulyoke tugende ku video yatuleese. Alright, nyongera kubajjukiza mwe n'Abannayuganda abali mu diaspora abaafuna obutuuze bw'ensi ezo ng'otera okudda e Uganda, oba olimbya bufuzi oba tolimbya bufuzi, oba oyagala enkyukakyuka oba toyagala nkyukakyuka, waliwo okubega kw'ababega nga temutegedde. Kino kiviirako bannaffe okusangibwa nga bafudde mu nfa etetegeerekeka. Era nganze omuntu ndi mwennyamivu nnyo ku sipiidi Bannayuganda gye bakutukirako mu ggwanga lya Bungereza n'erya Amerika. Basanga busanze muntu ng'afiiridde mu mujuuye. Bannayuganda bangi kinera ekizo kuba mu ggwanga lya Bungereza bakutuka buli. Eyinza okuba kati esaawa n'otogere Bungereza eri ebirambo egisukka mu 3 ku 4 ng'abantu bakutuka bukutusi. Kino simanyi kiva ku ki naye okufa kusukiridde Bungereza Bannayuganda bangi bakutuka. Kati njala kugamba muganda wange owuliriza bulungi nnyo. Mu security alert eno. Bw'oba ovudde gy'ovudde mu nsi z'abazungu b'amagulu meeru ng'oze Uganda, ne bw'oba ofuluma waliwo ebintu mbadde temumanyi baba babega batya. Bw'otuuka mu ggwanga lya Uganda ng'oyagala kudda e Bulaaya gy'ovudde, wano we bakeberera emigugu wennyini wali scan. Bakebera emigugu gyo, then ne baddamu bakuggyako akasawo kano akatono ke tuyita luggage, ne bakatandika okukajja mbita batandika obbikubuuza kimu ku kimu. Then abasirikale abali abambega bemulooza nti bakola baba airport, yes bamanyi nti airport ne bali ku mulimu gwakubega nga bakuggyako passport nga bajjako passport number. Bw'oba omaze okupakira ebintu byomwe ojja wensawo azuulo nga bakusaba driving license nga bajjako details. Mujjukire mu nsi z'abazungu omuntu bw'akuggyako driving license aba ategeera omulimu gy'okola, w'osula ku address, buli kimu kyonna bakifunye kikwatako. Kino kyanguyira abasajja bano kusindika information ya bisongole bya by'okubega ekya ESO ekikettera ebweru w'eggwanga okubasindikira information nti omuntu bw'atufunye information mugobere mu biki byakola ekivaamu munnanga abantu abasinga ne bafuna obuzima atamanya bafunye obuzima. Kajja kutegeeza ku muganda yenna agende Kampala ng'oli muna Uganda. Message zange nziwa sitera nnyo kuwa message zino nga discriminating Abannayuganda no. Oba onjagala oba tonjagala oba owagira ebyobufuzi oba tolwagala byabufuzi, nze nkuwa security alert gw'omanyi bekituuseko kibatuuseeko, abaabuuse baabuuse, n'abadde bakikola bakendeezezza naye tekibajjako kuba nti muddamu kwekengera. Kiddamu kimanya amateeka omuntu yenna okuggyako details zo n'azitwala nga tamaze kwebuuzaako. Kimenya amateeka omuntu yenna okuggyako details zo n'azitwala nga takujja kubudde walakyazitwala. Kimenya amateeka. Ye security alert yesooka. Security alert yokubiri zigenda kubeera 3. Ngo comrade yenna ayagala enkyukakyuka era ng'ojagala bulungi ngenda kusaba. Tuli mu kaseera ak'akazigizigi ng'abasajja bali mu kutya tebamanyi kikiddako. Ngenda kusaba kino nkikusaba nga nze, ekyambalo kya ovlo oba ekyambala kya national platform oba toli ku mukolo gwa national platform tokyambala nga kyakwambala ekya bulijjo. Kyesonyiwe, nkusaba kyesonyiwe, tokyambala ng'ekyambalo kya bulijjo nga za bulijjo nedda. Lwakiri kyambale ng'ogenda ku mukolo gwa national platform, awo ojja kuba olina security ate nga n'abantu bategedde nti wagira enkyukakyuka. Naye okwambala ekyambalo kya ovlo national platform oba okwambala t-shirt oba kiki n'ogenda mu bifo ebirala kiyinza okukuleetera obuzibu. Olw'ensonga nti bano abantu kati batidde nnyo bamanyi buli kintu kyonna ekyalo ekiyinza obaviiramu okubajjako gavumenti yaabwe. Kati ngenda kukosa muganda wange, bw'obanga toli ku mukolo gwa national platform oba ku kyalo kyo oba ku muluko oba ku ggombolo oba mu kufiirwa nga national platform oba ku kitebe, ngenda kusaba ekiyitibwa ebyambalo bya national platform ng'obyambala bwosa oba ogenza mu bbaala oba ogenza mu butaale okola ki, please ekintu ekisobola okuviirako sikutiisa tesobola kugamba okusinza ku information gye nfunye. Please ngenda kusaba temubyambalya wotalina byambalira. Nkusaba toyambala kintu wotalina kyambalira. Nkidda muganda wo toyambala kintu ekyo wotalina kyambalira, kijja baleetera obuzibu. Ekyo nkimaze naye security alert nkitadde. Kati security alert gye njagala mugiweereza omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Bannayuganda mwena ne Bannakawempe mumpulirize bulungi nnyo wano. N'omuvubuka oyo Luswa Luwemba njagala abeere ku video eno mu kacuubulalo gye kyaleero. Ku Lwokutaano namubuuza nti wali luddawa nga tuli mu ntandikwa y'akalulu ka Sseggirinya nga tasobola kuddamu kigambo kyonna. Era ne mbagamba nti tutandika okunoonyereza okuva omwami ono bajjawo abantu bali abatu abasooka okubeera ne Sseggirinya, omwami ono yajja atya. Ekituufu kiridde byongera kate ng'omusiza Bulesiyani. Omuvubuka ono teyali wa Sseggirinya, omuvubuka ono yali Musimbe. Tukyayongera okukola okunoonyereza, omuvubuka ono yali Musimbe. Batya omuvubuka ono ngera bategeeza nti n'olunaku lwe yagenda e Masaka nga agenze nga bulena kutono nnyo bagabe kaadi, olunaku olwo lwennyini lwe yagendera bannamawulire bennyini yasooka wa mwami Mpuuga mu maka ge n'amuwa ssente era gye yasanga bannamawulire byajjira mpaka ku malalo g'omugenzi Sseggirinya. Nkiddamu ng'ebula ennaku mu malalo yagenda ku malalo ga Sseggirinya abasiraamu baleka bamukyomere
yasookera Wampuuga mu maka ge Masaka n'amukwasa bannamawulire ne ssente enkalu ne bagenda naye paka ku maloga Ssegirinya n'akola Katemba bwe yakola nga mukulu Mpuuga yamuli emabega. Ekyo mbadde mukimanyi nakyo nkyogedde. Kati akabadi kali ludda wa? Akabadi kali ludda wa kali wano. Era twongera okuvumirira mu mateeka ga Uganda omwana yenna atanaweza myaka 18 gisimba bwe gyesalira takkirizibwa kuteekebwa mu kamera kukola statement yonna eri political. Nkiddamu omwana yenna nga tanaweza myaka 18 gyesalira otakkirizibwa kuteeka mu kamera kukola political statement yonna naddala nga obukozesa. Nkiddamu mukululuuswa ne gurupu yammwe ekintu kye mwakoze kiviolatinga rights z'omwana n'omuteeka mu ntata. Omwana atanaweza myaka 18 nga Naggirinya mwaviolatinze constitutional rights ze n'omuteeka mu kifaananyi ekikyamu. Muleke kukozesa mwana nga weapon y'ebyobufuzi, ekyo kibi nnyo. Y'ensonga lwaki ngenda kugamba ebintu byonna by'okola bikirobesa bulabisa. Omwana oyo tateekeddwa mu mateeka g'eggwanga okuyimira mu kamera yonna okukola political state oba okumweyambisa nga political weapon eri ggwe ebigendererwa byo, ekyo kikyamu. Ekyo nakyo nkimaze. Tuli mu security alert esemba y'okusatu. Ndi wano bategeeza bannayuganda mwenna mbadde mwebuuza baani abali emabega w'omuvubuka ono. 1. Emabega w'omuvubuka ono waliyo omukulu Mubaraka Munyagwa Mugategwa Bata. Waliyo Mubaraka Munyagwa Mugategwa Bata, omusajja eyeeyita Omuganda ng'ate musajja Munyarwanda. Oyo omu. Emabega w'omwana ono eriyo Mathias Mpuuga Nsamba n'akabinja aka Democratic Alliance. Emabega w'omwana ono eriyo Nyereko Muhammad Mr. Kagege naye gyali emabega w'omwana ono. Omwana ono aliko Anita Amongi mukyala Magogo Plus yali emabega w'omwana ono. Omwana ono aliko Damule Christopher o Crime Intelligence be bantu batano abali emabega w'omwana ono abamutambulirako. Kiki kye bamubalira? Bamubalira sympathy vote. Sympathy vote yeruwa. Bino kambiyiwe nga bwe mbiyiwa buli lunaku. Either mukisazeemu oba mukikole. Ng'ebula ennaku 10 okulonda kutuuke, omwana ono Christopher Damulyanga akozesa seemwayi n'ebitongole bagenda muwamba. Bakikozesenga akakodyo okusika waya abalonzi b'omukawempe bamuyira akalulu olw'okuba nti bamukutte ke kantu ke bamubalidde olunaku lwajjo ke bagenda okukozesa. Kati mukululuswa Alex eyasiraamuka oluvannyuma lw'okufa kwa Ssegirinya naawe nogira mu tteekero erimu ng'obusiraamu se noyagala tosaazisa emimbali noyagala ogende ofuke ne Haji e Makka. Ndi wano kutegeeza bannayuganda nti ddiyo yongipamyemu ebisigadde noonya kirala. Abantu bali muzannyo guno mulimu Christopher Damulya Crime Intelligence, Anita Amongi, Nsereko Muhammad, Mpuuga de Mapuuga, Democratic Alliance ne Mubaraka Munyagwa Mugategwa Bata. Ndiwo bategeeza kakodi ke bagenda okukosa bakayita sympathy vote. Ng'ebula ennaku 10 okulonda kubeewo babadde baplanize Christopher Damulya ng'akosa ebitongole by'okwerira okuwamba waswa simanyi luswa Alex bamuwambe. Bamuwamba then public nti omwana abandi mwana tubamuwambye olololo then public eronde ng'omwami ono taliiwo afuna akalulu olumala okuwangula bwe bati ate bamulangire nti yawangudde. Kati fenga bulijjo ebintu bino tubasookayo mu maaso mugende munoonya akalala kino kyo nkipamyemu ebisigadde muli nebaza ng'obudde bukedde nenga mutegedde bulungi. N'olunaku lwe yagenda e Masaka ku malabo ga Ssegirinya yasooka Wampuuga n'amuwa ssente n'amuwa bannamawulire n'agenda okukola yo strategy yakola. Ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo. So kati ffe tuli bako buli information gye tufuna yonna tugiteeka ku mutimbagano ne tugitegeeza abantu. Ekyo nakyo n'ensi nekitegeera yeyo security alert yabadde esembayo. Kati njala tugende wano. Kati we tugenda si wangu. Ngenda kubagamba we tugenda si wangu. Tugenda tandika tutya. Walinga tugenda mu simu nja kuyisaawo kajjeno information naye kati wano katusooke tuyite wano ndowooza kubanga program ya Mulange Mengo nejja kuyisa ku information wali mu masoko. Alright, ennaku z'omwezi 16 omwezi gwa 2 mwaka 2025. Nsaba omuntu yenna aliyanya Ssaabasajja Kabaka omunnomere kutu omugambe nti muzzukulu w'amazigiro mbuye atumbudde ayinduba kabayagala okuyisaawo. Mwenna nammwe Abaganda ne Bannayuganda bali mu Uganda obaka buno ojagala mbu bakke mu matu bulungi bakke bulungi nnyo. Omanyi Ssekabaka Kayemba Nantabulirwa wattu ya Ssaabalya Mulya Bomba. Ssekabaka Kayemba Nantabulirwa wattu ya Ssaabalya Mulya Bomba. Bannayuganda mwenna ndi wano bategeeza tubagamba ebigambo bino ne musolo gwa Naggamba naye mwena kye mutamanyi kyekiriwa. Mwenna mukimanyi bulungi nnyo akasolo ke bayita Nawolovu. Akasolo Nawolovu kano
kagwa mu kika ky'obusolo bayita reptiles baserabidde. Akasolo kano Katonda mu ngeri yanjawulo ku bisolo birala byonna. Kakyusa langi buli kaba kalinnye n'embeera gye kaba kali mu kisero kikakyusa langi. Wattu n'abasajja abatuusi y'embeera zaabwe era kekodyo kabali ne batuuka bakyusa langi ne beefuula ekintu ekiri mu kitundu ekyo. Kati kandi baviire ku ntono. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera era nkulume okutegeeze nti wattu eggwanga lyaffe erya Buganda n'erya Uganda ligenda kutwalibwa mu ngeri y'ekisaazisaazi. Abaganda bali mu Buganda ab'ennaku zino munnange si be bali Abaganda baliwo ku mirembe gya jjajjaawo n'emirembe gya kitaawo Ssekabaka Fred Muteesa. Bano Abaganda baliwo baalakizale. Nkiddamu Ssaabasajja Kabaka nsaba okuluma okutegeeze nti Abaganda abaliwo leero badde okulembera bakulaze omukwano mungi era badde bakwagala. Naye Abaganda abaliwo si bali abaliwo ku mirembe gya taatawo Ssekabaka Muteesa ne jjajjaawo Mwanga. Bano Abaganda abaliwo baalakizale. Lwaki baalakizale? Nti bo ekibayita maaso kibagenda nabo tebeefumiitiriza era tebawuliriza. Y'ensonga lwaki ekibafudde abaalakizale. Wetwogerera olwaleero bannawolovu abatuusi bali mu nteekateeka etwala ettaka lya Buganda lyonna mu ngeri yonna esobola. Era nga bano bo mu kaweefube waabwe ow'ekoofuula bannawolovu beetuma amanya gaffe amasoga, amagisu, agamambuka, ag'omukiikaddyo, wetto n'agaffe ag'Abaganda be tuyita Baganda mannya. Bwe bamala ne bakola ebikolobero ate ne batandika otulowoozesa nti ffe kennyini ffe twekolako ebikolobero. Bwe wava n'enjogera egamba nti Abaganda tuli bankwe so singa ate twali bankwe ne bandibadde lwali essaazi bandi batabasobola kubeerawo. Ekitegeeza tuli bankwe bo bennyini abaatugyamu obuzi beebe enkwe. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuluma kkutu nti mu nteekateeka gye twolekera ey'akalulu kano bwe kanaabanga kabaddeyo omumpembe Saabatuusi Yosaidi Baabulonda Basula mutabani wa Kareeja ensi etemuzizira bisibe mu nkungaana ze baatuddemu ne banyolanda bannaabwe bakkiriziganyizza lunye nti balina okukola buli ekisoboka bwe bamala okubba akalulu kano ng'amaze okutereeza balina okutereeza bulungi nnyo. Ekintu ekisobokerwa kwe kumala Ssaabasajja Kabaka Mutebi wa Buganda amampa nti nga bwe bakiise n'okumala Abaganda bonna akatijjo akasengula ennyonyi ekiro gy'obeera nti bwe zirinda ne bukya tezisobola kutuuka. Tekatya munnange nazzi kuno baakimanya nga nti Abaganda era Obuganda ttaka kati bagenda okukola kino. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera okutegeeza nti abasajja bano abanyolanda bonna bakkiriziganyizza lunye nti bamala okubba akalulu kano babaza ofuttiza bannayuganda batasobola kwerwanako. Ekintu ekigenda osookerwako mu ddiiro kwe kuggyawo obwannannyini ku ttaka lyonna eriri mu Buganda okuli mayira akenda n'eddaala lyonna erya Buganda ebadde yinako obuvunaanyizibwa balijjawo ettaka lyonna lyolekere mu mikono gya gavumenti ng'ate gavumenti abagirimu omanyi bulungi nnyo bannannyiniyo. Kale gwe munnayuganda erina gy'olinnya kutegeeza ng'olina ekyapa simanyi olina endagaano tukusaba weyunge mu kulwanira eggwanga okudda olw'ensonga nti bano abasajja bakuggyako ettaka ogenda sigala nga n'ekyapa kyoga nti n'ekyapa bagenda kubanga olina bya byanswa. Kino kivudde ku ngeri gye batalina nsimbi nga tebakyasobola kukozesa nsimbi zaabwe okugula abantu ku mataka. Y'ensonga lwaki ekitongole ekiddukanya enguudo mu Uganda abantu bangi kibabbyeko ebyapa byabwe ne bitaddizibwa bannyini byo n'ensimbi zabalimu okusasula. Bwe batuula nga balaba ekintu kino kibanyiga nnyo ne bagamba nti ekizibu kino kiri mu Buganda wokka. Lwaki tetukola kye tulina okukola kisembayo kyekiriwa kye tukimbagambye. Kino nno bwe bakikola kiba kitegeeza nti Omuganda ogenda fuuka momboze nga n'oba olina ettaka lyo olikoleko ekintu kyonna ojja kuba weetaaga okufuna olukusa okuva mu gavumenti okubeera bwannannyini ku ttaka eryo ly'oyita nti liryo olw'ensonga tebajja kuba malidde bboko yabisa ettaka lino mu ngeri yonna esoboka. N'oba olinawo akayuuko oba n'oba olina ekisuukyo nga bagenda kuyitawo oluguudo lw'ekintu kyonna gavumenti kyeyagala okuyisaawo bajja kumakya nga baleeta biweetiye nga bakutiya ng'ovaawo bo nga bakola ebyabwe. Mwenna abawakanya information eno mutandika okulaba ensi zonna ezibadde mu bannakyemalira engeri gye bayisamu bannansi nga bajja ku mataka n'okubatta n'okubasiba kyekigenda okwolekera eggwanga Uganda naddala mu Baganda mwenna. Era nsaba okwongera okumba kutuka Ssaabasajja Kabaka nti n'amataka gonna omusajja Omunyarwanda wassanya Kalu Charles Peter Mayiga Salonga Mulenga ejjege yatunda gagwa mu kkowe eryo nti nabo ebyapa bamanyi nti ebyapa byonna mu mayiga bye baguza bicupuli ekigenda obbataasa ku kububbi bw'amayiga bwe yabakozesa kwe kuggyawo obwannannyini ku ttaka lyonna erisangibwa mu Uganda naye okusingira ddala mu Buganda balyoke babe nti bali mu gavumenti batudde ku ttaka lya Buganda nga teri abakuba ku mukono mu ngeri eyo. Ssaabasajja Kabaka bwe bubaka obusooka bw'ajagadde okutegeeza okuggyako ffena nga tusituse okutaasa embeera eno lw'ensonga nti Museveni yakisazeewo nti bwe bakola ensonga eno kino kigenda bbawa omwagaanya okukozesa ettaka lino nga baliwa buli muntu yenna asobola okuba nti aliteekako byataddeko nga tebeebuuza ku muntu yenna gamba abagwira omuli Abaethiopia Abeeritrea Abasomaliya n'Abanyarwanda bannaabwe abafulubadde mu Buganda abajjudde muno. Abanyarwanda nno buli lunaku bayingizibwa mu Uganda era nga kati essaawa zino Abanyarwanda basinga obungi gye battanira okuyingira mu Buganda basiibawo omusajja Omunyarwanda Niyonzimana gwe muyita Bujingo ewuwe eri mu maka ge gatali ku kyaki gye balina kampu eyo gye bava ne basaasaana eggwanga lyonna mwe mugendamu n'aba M23.
ekintu kino bwe tutakirwaneko bwe twogerera essaawa zino Museveni yakkiriziganya n'abanyarwanda bannaabwe nti engeri yokka ey'okutwalamu ettaka lya Buganda nerya Uganda kwe kuba nti bajjeeko bwannannyini ettaka lino likosoddwa abagwira abagenda okusikira bannayuganda naddala mu bitundu omuli ebya Buganda. Sijja kumenya olw'ensonga nti ebitundu ebisinga byonna byonna mubimanya bulungi nnyo. So ensonga lwaki njagadde mbagambe nti buli muntu yenna alowooze emirundi ebiri nga tonnaba kukola nsonga yonna. Kino kyolekedde mu ngeri Minisita Sam Mayanja omusajja Omunyarwanda yeeyita Omuganda gyagenda avurugamu amataka gonna agasangibwako ebyapa bya Buganda n'Abaganda bonna bali ku mataka gano nga bagamba ne Kabaka yennyini talina ttaka kubanga talina gye yalijja. N'omubuuza gwe kitaawo kubaziika Mityana ettaka lino yalijjawa nga litasobola kunnyonnyola nga n'ettaka baawaliwe kitaawo okulibeerako. Kati ye ensonga lwaki Sam Mayanja akola nnyo okuba nti emisana n'ekiro akola emirimu egyo egy'okuba nti bakolagana Museveni okugjawo ettaka lino. So mu kirindidde kino mutalwana nnyo nayo kigenda kubeerawo. Ennaku z'omwezi ziri 16 omwezi ogwokubiri mwaka 2022 mujja kiwulira nga bagenda baleese Land Amendment Bill mu Parliament nga bakigyewo oba nga bakikozeseza fujjo. Gwe atannaloza ku kintu kino kankikunyonyoramu nga sinnasentuka. Ensi Buganda bassekabaka ne bajjajjaffe balwana nnyo buli muntu okuba nga olina obwannannyini ku ttaka. Ensi ezisinga obungi ettaka lyatwalibwa family ez'obwakabaka bw'ensi ezo oba zaatwalibwa gavumenti z'ensi ezo oba bagagga babinnyonkoondo fugge be baatwala amataka g'abantu ne bakeddiza ne babajjako obwannannyini. Kati naawe oyagala kwolekera mu kitundu ekyo kye tugendamu obe nga tokyalina kijja bakuziika obe nga tokyalina kintu kyo kyogamba kino kya bwannannyini. Kiba kitegeeza n'oba olina ettaka ng'okufuna looni olina okumala kwebuuza ku gavumenti ya Museveni nti njala kufuna looni ne bakukkiriza oba nedda ku ttaka lye wadde oyita eriryo kubanga ettaka lya gavumenti. Ekyo nkifundikidde. Alright, ekyo mukitegedde. Era Ssaabasajja Kabaka asaba kuluma kutu nkuloopere mu nkola eyatakulekera nawe tomulekera. Abasajja abakulima empindi ku mabega n'abakazi abatakwagala kulekera bulamu mu mbeera gy'olimu essaawa zino wattu emmundu bagikwasizza ebire. Abantu bano bengenda okumenyera wammanga wano kyekizibu kati kyoyolekedde era kikizibu kya Buganda kyoyolekedde. Nsaba kuluma kutu kutegeeza n'okuwaabira nti entebe yo ey'obwakabaka wonna weeba etambulidde oba weebadde ng'eyeesa okusookayo ku mikolo nkusaba n'obuwombeefu nga muzzukulu w'amazige enkola eyo entebe okusookayo entebe eyo tekusookangayo. Lwakiri entebe evenga mu makaago ku konvoyi yo bw'ovaamu olindeko eddakiika entonotono entebe etuuke mu kifo olina okutuula entebe eyo eteekebwewo olyoka okkalire otuule bulungi ku ntebe y'abajjajjaabo. Lwaki nkusabye ekintu kino? Ssaabasajja Kabaka asobola nsaba okukuloopera nti eyali omuwandiisi ow'ekyama gw'omanyi obulungi gwakunkumula omukono mu kijja naye ng'ate akyali ku protocol ya Charles Peter Mayiga n'akabinja akali Mmengo. Buli lw'osiima okulabikako Buganda entebe yo mw'okajjala n'otuula okulamulira Buganda entebe eyo ezazikibwamu eddagala lino balikozesa okuwunika. Nsabye okukuloopera okutegeeza ensonga eyo nti entebe yo yennyini y'oba otambudde nayo lwakiri otambulenga nayo oweeyo buddakiika butono nnyo bamala ogiteeka bulungi weeyina okutuula nawe ogenda okukkalira olyoka otuule. Naye ekitali ekyo nti entebe yakusooseeyo dda ojja oluvannyuma buli lw'otuula mu ntebe eyo wattu otuula mu ddagala ery'okuwunika libakola buli kaseera. Nsaba okutegeeza ensonga eyo nti nkulu nnyo nti entebe yennyini mw'otuula eyo gye beekusooseeyo ku mukolo entebe bulwa okusinziira ku mbeera nga bw'eri. Tugenze mu maaso. Abantu bano wammanga bengenda okumenyera wattu beefaananyirizaako muliraana wange wali alina emyaka bufukunya nga namusomako busomi ne neewuunya nange lwaki nasengawo bajjajjange yasengawo ewa Walumbe Ttanda. Abantu bano tebaawukana na Walumbe Ttanda. Ekizibu kya Buganda kyerina kiri n'abantu bano wammanga bengenda okumenyera obawulire bulungi nnyo. Kuliko omusajja gwatuma ddamula emyezi 3 n'agiremera wasanyakawo Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja kyekizibu ekikulu ekiri mu Buganda. Kuliko eyeeyita Omumbejja n'Abaloga.
kuliko eyita Omumbejja Sarah Kagere, kuliko eyita Omulangira David Wasajja Apuli, kuliko Naalinnya Elizabeth Nakabiri Sesanga ono nga awangalira UK nenga mu kuzunga n'amalagala okugajja ebule n'ebuyo galeeta mu Buganda gakwasa abasatu bali bensoso okukwogerako teri amukwatira nsawo mu kukola emirimu gino. Ono Naalinnya Elizabeth Nakabiri Sesanga we UK si mulogo mulwadde, yatwala abasajja bano n'abakazi ku basawo mu bitundu bye Fort Portal wa mu bitundu by'Amaserengeta eyo ne basenkana ku basawo ne bakwata eddagala okuliteeka mu wasanga we basanze mu Buganda naddala okusingira ddala masiro g'Abassekabaka gye baali baagala bakuwunikire nga bakozesa bajjajjawo bennyini oba nekitaabo bekennyini bakwetugire naye olw'okuba nti Mukama akyakubeezezza ebbanga lino lyonna yensonga lwaki okyabaddewo. Mu maaso nongerako omukulu era kabiite wa Sarah Kagere mukulu Baale Mugera bonna we bali awo. Abantu abenjogeddeko waggulu Ssaabasajja Kabaka asaba bakuloopera bano bakolagana butereevu ne Sirwajja Okoota Yosef Tibahabulwa mutabani wa Kaleekezi okwagala okusanya Obuganda. Bano balina n'enkola envundu. Nsaba okukulooperera otegeere nti buli lulyo olulangira oba buli famire yonna ey'olulyo olulangira mu Buganda etwaliddwako ebyobugagga byayo tebabitutte ndwa kuba nti baagala. Akabinja kano kenkusomedde waggulu ke kagendanga buli wabaawo omulangira omukulu mu famire afa nga beefuula bakeyatteeka olw'okuba nti bamanyikiddwa mu Buganda nga wattu bakumpanya ettaka lya famire lino nga balitwala. Kino kivaamu abantu bano bonna ba famire zino abalangira n'abambejja okukissa ku ggwe ng'omuntu nti ggwe ali mabega w'abantu bano okutwala amataka ga famire zonna ez'olulyo olulangira eziba zibiriddwamu omuntu omukulu mu famire ezo era nga bano beddiza ebintu bya famire ezo bwekifo ne bakisiiga nti ggwe oli mu lukwe luno. Ssaabasajja Kabaka nkusaba oveeyo abantu bano sina kingi obanaabire maaso oba baleme kwesembereza olw'ensonga nti bakoze kyamaanyi nnyo okusaanyawo erinnya lyo ekifaananyi kyo mu Buganda. Mwenna famire z'abalangira n'abambejja abaatwalibwako amataka gammwe nga bakitammwe abalangira oba bambejja amaze okufa Ssaabasajja Kabaka tavunaanyizibwa. Akabinja ke mbasomedde ke keyingiza mu famire zammwe ng'abajjanga abakuza oba abakulu mu Buganda okutandika okubuzaabuza n'okutunda ebyapa bya famire zammwe. Ekyo nakyo njagadde nkikulopere n'Abaganda bonna bategere bulungi nnyo. Tugenze mu maaso. Omukyalo oyo Elizabeth Nakabiri Sesanga abeera mu ggwanga lya Bungereza yakola obulogo obwakalabwe kalenzi okuva mu bitundu by'enjawulo. Wano yeefuula nti mutambuze era mulambuze w'ebitundu omuli Tanzania ng'eKagera ne Sumbawanga saako n'ebundi bujjo mu Maserengeta ga Buganda. Kumbe ono aba agenze kusaka mulagala ogw'okuvuunika Ssaabasajja Kabaka n'okumuunika mu ngeri yonna esoboka. Era nga bwe nakuloopera mu ddaaza eriiseeko katono nti baali bagenze okuwunika nga bagenze mu kibira ky'Abassekabaka abana abawummuzibwa mu Masiro e Kasubi. Bwe baakola okumenyawo ekkingiizo eryawula eno ewaffe gye tutuula saako n'ekibira ne batandika okukola emikolo gyabwe naye ndowooza nkimanyi nti bwagenda okukola okunoonyereza osanga ebintu bino bituufu. Naye nsaba okukutegeeza n'okukuluma kkutu abantu bonna bakola ebintu bino bonna nsoole eziwedde emirimu era ng'ekigendera kyabwe bo bagamba nti lwakiri okufa ne baleka boonoonye. Ng'Obuganda bubadde emyaka gyonna nga bubaddemu abantu ab'ekika kino nze ndowooza ke kaseera buli muntu omunaabira mu maaso mutegeeza ekituufu kikyali kubanga ow'ebbanga bw'otamuwumukira wattu teweebaka. Abantu bano bakozesa nnyo gavumenti ya Museveni okukola ebintu bino era kw'otadde n'okutambuza obutwa obusse bajjajjaffe ababika Emmengo okussa basajja abadde bakyakuwuliddamu Emmengo n'okutta abantu bonna abandiyagadde okuzza enkola n'ebiragiro Emmengo abagenzi battibwa nga bino bikola ku mikolo gya Buganda omuli donna egibeerawo nga girimu okulya n'okunywa oba n'okusanyuka n'obateera obuto mu byokulya mu byokunywa saako ne ku ntebe baba batudde. Kino bakikoledde ebbanga lyonna bukyanga obeera ku Namulondo nga bakuzoganya mu njogera yaffe y'ekivuuka ey'okuzoganya. Ssaabasajja Kabaka abantu abenkumenyedde ova wowe n'obuddo omanyi bulungi nnyo nze nga nze omuntu sirina buyinza kulagira nti olulyo olulangira lutuule lutandika okugamba nti ono noono tutandika omwekkenenya naye nga ggwe ng'omuntu n'abataka ba Buganda bonna abatudde abamanyi ensonga zino nsaba n'obuwombeefu obayite mutuuze abantu bano bajje buli omu ayogere ensibuko ye bw'aba talina kituufu wa gy'asibuka era ng'asobola okubuzaabuza nga Museveni. Abantu bano bonna baffe olw'ensonga nti okusinziira ku bitulina wano ebimu bya mu nju tebisobola kwatulwa kijja kuwa omulabe waffe amaanyi okumanya emiwaatwa eminene egyandibadde gizibikirwa mu ngeri yonna esoboka. Njagadde kulumako bulumi okutegeeza ensonga zino nti ensonga zino singa nyongero ziwanvuyo zoogerako zandireeta omulabe omunyalwanda okutegeera
wa wasobola okuyita ate okwongera okutukubamu ebituli n'okweyambisa omukisa guno okukola byayagala naye ng'ebintu bino tebitandise leero nange byatandika siriiwo n'abala abavubuka bannaffe naye ng'ate bikyagenda mu maaso ebintu bino byandibadde bifuna enkomekkerezo obuganda ne butereera mu mirembe awo nawo tuvuddewo mu nkola empya mwe gye mutamanya abamu mu Buganda ne mu Uganda yiino kangibannyonnyole naye ndowooza kansoke awo ngenda kuddawo oluvannyuma kansoke nsabe nnome kutu kwa Ssaabasajja Kabaka era mu lulyo gw'okweri Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuluma kutu nkutegeeze nti mu nkola ey'abasajja bano abatuusi abeeyambisa omukisa ogw'okusaanya obwakabaka bwonna obuli mu Buganda obwakabaka obumu bugenze busituka era nga bweyunidde enkola y'okukyusa bakatikkiro naye era nga bw'omanyi nti atakulekera nawe tumulekera omwami ono yalembera Ddamula naye ndi musanyufu nnyo nti mutoowo King Oyo ye yasobodde okwetakulako omugugu mu ngeri etaabadde nnyangu ogwe n'agwetikkula omugugu ne gusigala gye tuli n'obwakabaka bwa Bunyoro guno gwe mukolo gwabadde ettolo nga ye katikkiro wabwe badde bemulugunyaako akwatibwa ku nkoona Omukama oyo nyima kabamba igulu okuna Lonze Clavin Armstrong Romile Akiki ng'omuyikiro wa Toolo omujja Armstrong azembigire bya Stephen Kinjya Moti yalondebwa omukama mwagasi 2022 wadde nga abamu kwa memba b'olukiiko olukulu bakuwakanya bamemba b'olukiiko bategeeza nti omukama yali tagoberedde ssimateeka waabwe ng'alonda Kingi mu lutuulo olwaleero Kingi terubaddemu ng'omukama alangirira omuyikiro omujja naye ng'aweereza obubaka nti abadde teewulira bulungi Nkono lutini sakao na mshongomire kuba mkirwa kama bato omukama awadde omuyikiro omujja ebiragiro atandikirewo okuteekateeka empango y'omwaka guno enaabawo mu Septemba bamemba b'olukiiko baniriza Armstrong omukama uwe obwasiima abantu be abakuza kandi omukama tabinga ogira ahumuza omukama atulangiye omukimu musiyaka kandi twamugumya Armstrong omuyire mutumumanya kulungi muno abokuba ishenkuru omuyire agakola obukama ito ntwetaaga kulora projects ezikuleetera iya intoro tuyina ekizibu kya unemployment we want to see our alright eyo Toolo katubasabire mubenga kumwalonze yoyo nga Museveni n'abanya tebagenda muyitamu laba ekiri e Bunyoro tujje kwetegereza entali mu empyaka libakomere tekugenda mu ofiisi ekiri Obunyoro ekyo ekiri Obunyoro nga baagala okujja ku Katikkiro ekyo ekiri Obunyoro waliyo okulya n'okukomba essowaani byakutanga alemedde Ddamula byakutaaga alemedde Ddamula ekikambaddemu Bunyoro aketolo nkabalaze kati kambalaga byakutaaga alemedde Ddamula kambaddemu Bunyoro waliyo okulya n'okukomba essowaani we byakutaaga tujje kwetegereza entali mu empyaka libakomere tekugenda mu ofiisi tukyali kumayiga ne byakutaaga alemedde ki byakutaaga alemedde Ddamula kati nno wali okulya ne kukomba essowaani awo kati katugendeke wantu wano
Nenga bw'otunuulira omuntu alemesa obwakabaka bwonna mu Buganda okubeerawo n'okufunctioning oba n'okukola. Yo serimu mulabo budde buweddewo. Kansoke nzije mu music. Guno omukono tegukyakolerako wadde engalo kwefunyaafunya. Mukalabe kano ka video mwakalabye dda. Yoyo musajja atawaanya obwakabaka bwa Uganda. Guno omukono tegukyakolerako ddala ogwo gulamu muddugavu. Tegukolerako ddala yoyo yatawaanya bannayuganda. Ogula omukono wadde okukyusa engalo gwafa dda mufu. Oyo yatawaanya bannayuganda ddala Abaganda. Oyo. Kati ono kati yaliwo nga active president. Olwaliro Anita Amongi amusinkanye. Nera bw'omusajja ali mu kututawaanya gyenna bamupangira bupangirizo ni kisawuvuga bwe namuyita kisawuvuga mwambuuza lwaki bamupangira bupangirizo ndamula enkovu zonna basala busazi buli wamu omutereeza yoyo bapanga bupanga ebifana bimulaze tebalaze engino byengendo balaga kati abona engalo zimulinga gonja ono Anita Amongi engalo zimulinga gonja omwoki ow'ennamawojjolo kati ono gwakutte mu ngalo salimu bapanga bupange mumusala muwagulamu kati kambalage ebifaananyi era mujja tegeera kati bano ono yatawaanya obwakabaka bwa Buganda n'obwa Uganda mulabe bapanga mupange yenna bamusalaasala omupanga okubeera wawo wali essaawa zino yoyo uyo mulaba talina nakakokola tondeka nnyuma ne bwabadduka talina kakokola kubalabirako nti yesalimu saladduka bapanga bupange bonna bapanga bupange niba ne batawaanya Uganda omulaba bapanga mupange omubeezaawo uyo Gonzo kwa msajja azumize kifana azumize kyaki bizino ze ango ze batasobodde balaga kati nze nzikulaga kakongovule nie emikono talina kati bwabikula wali ensawo mwita kisawo vuga oyinza okutya kati wano kamola kai mwana mukulage bulungi nnyo omulaba kamongere mukozomingire bulungi nnyo omulaba emikono kati ate bwobikula no lubuto oyinza okutya nulaba tutawanya bano uyu naguli omukono ogulaba guno bwakubikulira yenna bano bagwawo dda bali mu kututawaanya naye mutunuulire yenna bapange bonna bakupangirira muna bulungi nnyo bonna bapange naye bebatawaanya eggwanga yawa orders mutte bali kati katugende wano nsaba okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka era omutegeeza ensonga zino Watu bwetwali tuli mu lutalo olw'okubanja nga bakuwaŋŋangusira bakututta Namibia. Abasajja abo bennyini n'amannya g'ensomye wali munnange baleetanga amalagala ogajja Uganda n'amalogo gaabwe gonna gaalimu. Wabula abasawo e Namibia baataasa ky'amaanyi nnyo. Bakoze ebintu bingi nnyo wannava ne ŋŋamba Abaganda nti Mayiga n'akabinja ke eddagala embadde mu kubanga Ssaabasajja Kabaka n'omuwa. Mwandibanga eddagala temwaliwanga ye mwaliwanga jjajjawe mwanga abantu bangi baaseka. Naye wattu nafuna amasimu gesimanyiiko bungi baŋŋamba neggwe naawe oliko mpewo yawa ab'omunda nga bagamba nti ekituufu kiri nti abasajja bano bandibanga nawe eddagala baaliwanga mwanga tebamanyi era na bennyini bannene kukola bikolwa ebyo beebuuza omusajja ono awangadde atya okutuuka wano weesigenga bajjajjaabo weesigenga abantu abasobola okubuulira amazima naye ensimbi abasajja bano babi Ssaabasajja Kabaka mu nteekateeka yonna gye baakola okwagala okutuusaako obulabe obw'olubeerera obenga oyise ettembo bakole kye baagala enkola eno naginnyonnyola abantu ne bagitegeera era abantu bagimanyi wabula ekyokulabirako kye ŋŋenda obbawo olwaleero nakyo kigenda bajja enviri ku mutwe era mugenda kitegeera baazimba ekintu kyabwe nga bakyolekeza Ssaabasajja Kabaka nga Museveni mwali amanya nga bwe ngamenye ng'ekigendwa kyabwe kyali kyakuyisa Ssaabasajja Kabaka ttembo ng'amaze omuggyako Paz of Antony bamuggyeko ekittavu bamutumye nti musajja yayita dda ttembo tannakyasobola kukola bo babe nga basigadde mu kutwala Obwakabaka ne programu zaabwe mujjukire nabagambye nti wasanyako Charles Peter Mayiga Lemedde Eddamula atunze ettaka lya Buganda ebitundu 6 ku buli 100 ssente ezo ebitundu 6 ku buli 100 n'addamu n'abisiga mu Buganda kwekola companies ezizimbye amayumba muno mulimu Majestic Brand omulimu company byonna mwanyiterimba bikibu byonna sente azikoze mu ttaka lya Buganda omulina zino ennyumba ze Sentema omulina zino ennyumba z'ekigo sente zonna za Buganda ne bapata nayo aba gavumenti kati sente ezo essaazi bamugamba nti zaayo Ddamula Mayiga kimuluma nnyo okuleka sente ze yamanyi nti amaze okukuba Jakapooti nti agenda sigala mu Buganda emyaka 2 ne banne kati bamugamba nti zaayo Ddamula alumwa nnyo sente zino okuleka emaali emabega lwaki lyagamba Ssaabasajja Kabaka agenda ku asaane waaveewo
nabagamba wiiki ewedde ku Sunday nti omukulu ono basinkana ku seemwa ku Zoom meeting nga baliko ne bakama baabwe ne bagamba nti okuleberwa twonoona lwakiri omusajja ono addemu tumulumba omulundi ogusembayo aveewo ye meeting eyaliwo kubanga ekyomuyisa ttembo twakikuba tukirwanyisa Ssaabasajja Kabaka n'ateega kati alabika bulungi era ategeera ebintu birayi bamukola kati abimanyi buli kimu akimanyi naye njagadde bawe ekyokulabirako mu kitegere nti abasajja bano si bangu mu nkola gye nabagamba nga mbazanyira akatambi kano initiative gye baali bataddewo n'abagereka ne banne gurupu eyali mu katambi kano ye gurupu emu eyatuusizza ku musajja wa Kabaka ekizibu gwe bayita Mohan Kiwanuka akakodyo ke kamu ke bakoze Mohan Kiwanuka ke kakodyo kabali bagenda okukola Ssaabasajja Kabaka Obuganda bugende na buli kimba kitwale mpuliriza bulungi nnyo akakodyo ke bali bagenze okukola Ssaabasajja Kabaka ne mukakuba ke kakodyo kamu ke bakoze omusajja wa Kabaka Mohan Kiwanuka ne mukuba technical ne bamujja mu court ne bawo buyinza kati Mohan Kiwanuka tasobola kusayininga cheque tasobola kuowninga property yonna ebintu babimututteko officially ne tunda ka video kana bali mu ka video kana nga baplaningira Ssaabasajja Kabaka mu ka video kana mukajukira bulungi nnyo. I'm honored to stand before you today on behalf of the Kingdom of Buganda under the Ministry of Social Services and the Office of the Nabagereka to speak about the importance of Nabagereka Mental Health Initiative and awareness campaign in as far as that is concerned. This campaign, originating from the heart of the Office of the Nabagereka, holds profound significance for the Kingdom of Buganda. As we launch our inaugural mental health awareness campaign, which is themed Shine a Light, Illuminating Mental Health, we shine a spotlight on mental health issues in Uganda. Therefore, today marks a significant milestone in our journey towards fostering holistic well-being and empowerment within our communities. For me, this cause is deeply personal. Throughout my journey, I have witnessed firsthand the profound impact that mental... For her, it's just personal because through her life experience, she had faced a lot of problems with mental health. Wakulira mu America mu family mwana ila mental health. It's just personal. Kali kana akabinja kapafera akali Mengo. Akabinja kapafera akali kuno muzanyo temujja gusobola. What went wrong with your program? After nga tugikomye. But it's so personal. Kabulanga ne boga lyala bisi. Iteka ku kyoto ndiye vera. Kati kamba somere mulyoka mutegere ke kabinja ke kamu kati mumpulirize bulungi nnyo. Omwami ono mwenda mumwanyi. Omwami oye Mohan Kiwanuka nannyini Oscar Industries akabozi kubbiri ne companies alina amakaina buli kimu kyonna omwami Mohan Kiwanuka. Bamukolanga obukodyo obumbi bakolanga Ssaabasajja Kabaka musibira mu mayumba mukola mu eddagala musimula obwongo. Kyasitula ne family y'aboluganda okujja okulwana era bamulemesa nga bamusibidde mu nnyumba. Kana aka video mazina k'emyaka nga nninda olunaku luno. Kaaka mujjukira bano bannyina. Ekyo kikinjeso kumulamu. Bwemuze okunywa amata. Batugambye tulina kumala kusakukola bwekimekera kulaba mukyala. Kakati nze ekyo kimpakanya. Kati ngenda kukola ki? Kwekolera kyange nze kyemanya ekituufu. Waawe! Waawe nnyabo! Banganya banganya waawe nnyabo! Omwana wange bagenda okufiira mu nnyumba yekka. Batalina amulabirira. Waawe! Muzikolera w'olijjira tuwanyina. Lwaki muganda okumulaba? Mwemwagala kumutta. Lwaki mutukiza kumulaba? Mukajjukira bulungi nnyo. Ye group kati bana abakyala baganda ba Mohan Kiwanuka. Kati bano baganda bagezaako nnyo okulwana group ya mafiiri Mengo. Ngawe mujire mu ka video kali. Kati kye bakoze Mohan Kiwanuka finally. Ulira. Bayisa mu government bakozesa ensimbi empya n'enkadde ne bagamba. Ulira. Mohan Kiwanuka bamuwange eddagala musiimuula obwongo. Baasooka musindikira mwana omwana wadde nayagala atakinga properties nga kitabu mulalu. Bagambye bati ng'amaze kooti obbawo obuyinza bagambye bati. The High Court in Kampala has declared Kampala City Tycoon Mohan Kiwanuka as mentally unfit, grant his children full access to his bank accounts, vast wealth including Oscar Industries Limited, plus other 32 companies and at least 46 properties in prime locations. Dhuli bakugambye nti kodi ensukulu mu Kampala butyo yalangiridde nti omugagga Mohan Kiwanuka nga bwe yayita tembu ngera tateekeddwa utateekeddadde okuba nti addamu okuddukanya ebigagga bwe era obuyinza bwonna ne babuwa abaana be ne mukyala we okuddukanya ebitavuubye omuli n'obugagga bwe ow'amakampuni agawerako omuli Oscar Industries n'amala amakampuni 32 gattako n'ebizimbe ebiri wakati wa 46 nga bino
biri mu bitundu ebyenjawulo ebyebbeeyi ey'ensusso koti bw'atyo byagambye. Issuing on February 12 follow an admission by Kiwanuka's long-time lawyer Francis Bure. Francis who? Bure. Mpozi company ya Mayiga bagita Bure and Mayiga company ani? Avocado baji. Mpozi nga si ye. Wawe muntu azijukiza omwami mukwano gwa Mayiga bamuyitani. Mumpa manyaga gonna mumperi yale zongo siyo yo Francis Bure. Mumpa manyago yo guy. Twagala kuita mbwa tusigeze dakika nga 10 okola information njagala mumpa manyago yono basiye. Bwabanga yono Francis Bure kyali wa Mayiga. Mumpa amanya wano temuseka sagala baseka no program si yakuseka. Frederick Flint ye Francis nzo tsana manyibadi advocate nze njiso vakedo kuba ono babbi ye Bure jagale zungu. Aha Madways agambe yoyo kati bana abasajja tubasobola mulide bulungi nnyo ye Francis ani Bure nga kampuni eno ya Mayiga and Bure Avocado Company oba advocate sagala kumanya bagita advocate ngira wovira muntu yakuwa omulimu o managing properties ze no kiriziganya n'ababbi kati Ssaabasajja Kabaka oyandi badawulira abasajja bano bachali mwalo na bali kutaasa musajja kabasomera kantu kabale bulungi nnyo tuve wano tugende bulungi nnyo bagambye bati issued on February 12 follows an admission by Kiwanuka's long-time lawyer Francis Bure, who told the court that billionaire was no longer in a sound state mind. Musajja mukulu abadde lawyer wa mukulu Mohan Kiwanuka yagategezeza court nga nakoze mwezi 12 omwezi ogwokubiri nti mukulu Kiwanuka nga nze mbadde lawyer we amanya nze Francis Bure ntegeza court ye nti binyonkondo ono takyasobola talina obwongo bwe tebukyasobola kuddukanya business ze na bintu bye kati nganze oya nange nzikiriza ebintu bino bigende. This admission sealed the fate of a bitter legal battles that had raged for years between Kiwanuka children, siblings, relatives, and wife, former finance minister Maria Kiwanuka, who wanted full control of his vast business. Wagabi. Oluvanyuma lwa munnamateeka ono nze muluzungu w'epitalaya mukumuyita lawyer bwe yakkiriziganyiza ne kooti n'abawaabi kino kyawadde kooti omwaganya okugyako envumbo okukireka nga kiggule nekiwa okugyawo okulwanagana kwabadde wakati okugenza emaaso okumala ebbanga ddene ng'omukulu Kiwanuka abaana be baganda be aboluganda bakola mikwano saako ne mukyala we ng'ono yali minister yakwasaganya ebyensimbi mukyala Maria Kiwanuka ono nga naye yali yeetaaga okutwala ebintu bino yali ayagala okukwata ebintu bino abyeddize mu butongole nga ye omuntu ne bizinensi yonna omukulu gy'abadde alese. Zimba ekifaananyi ekyo nga bwe nkikisomedde okikwata okigonnomole ku mpologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Bwe kityo bwe kyali Buganda baali bagimaze Yoseri ng'agimaze buli kimu nga kiwedde. Wabula okulwana kwammwe okulwana kw'empooza Buganda n'abantu basekinnuma abatayagala kulabikira ku mitimbagano mwe bali kulwana. Nga bwe basomedde ekintu ekyo nakiri bwe baali bakitegese ng'ettaka lya Buganda lyonna okuli amasiro olubiri na buli kimu baali bagenda kiwandiika nti Ssaabasajja Kabaka yali alese weyayiikira Windows Ssaabasajja Kabaka yali alese ebintu bino abyauthorizinze bitundibwa ababigula byali abiguziza babitwale ng'Obuganda bwali buweddewo bwonna bwe butyo kati baagala munyiga munyiisi. Kati mutegedde kampuni bagiyita Francis and Bure Mayiga Company Avocado kyamba kita advocate kirinze kitaddewo avocado. So zeza abantu baloya bano nze lawyer muyita liar ekigambo lawyer kiri mu liar kubanga lwaki babayita ba liars balimba ovanga ku muntu nga wasse omuntu nga naawe yasso kimanyi wasse wabula lawyer anakugamba ambulira amazima nti wasse nze ndiringe n'omulamuzi n'omugamba muntu namusse saabweziti nakoze bwe nagamba okikindike n'ayimirira mu kkooti busimba alaala n'akyusa omusango n'aguzze genda okumekereza nga ate yasse omusango gumwegereza
n'abeera nga talina musango gwe bayita liars, so lawyer. Those are liars, not lawyers. They are good at changing statement and confusing people. Those are liars, not lawyers. So you are dealing with those people at your own risk. Those are liars, not lawyers. Olia janga kurimu ya so omuntu n'obujulizi bwebuli lawyer n'ayimirira mu maaso g'omulamuzi bw'ati. Namugamba nze Mayiga kasepeewo. Muntu atanatta ku muntu. Bozi gwe yasse ani? Gwe yasse yaliko omulalu ebbanga bw'eriti. Gwe yasse tumanyi nti yali anyonya omwenge. Bw'abanga yamukubye ennyondo yabadde mulala nga sooma. Temanyi nti omusajja yabadde nga lwaba mu maja bangi. Ng'aludde basasula. Temanyi nti omusajja owiiki ewedde yaliko omusajja yaliko ku poliisi ejiri nga bamukutte n'atandi naga kati amuvunaana yaani nti yegundi. Oyo amuvunaana nga ne wiiki ewedde yakuba mukazi w'emigo n'amugyamu amannyo. Kati alina obuyinza obuyina mu kkooti okuwolereza omuntu oyo n'alyoka akwata ekintu kyonna n'akifulafula n'akisuludu. Mulamuzi n'agamba nti omusango guwedde munnaye tolina musango tonnako. Eyo bayita lawyer. Those are called liars, not lawyers. Kyonna. Kati awo nga tuvuddewo katugende ewalala wano. Era kano ke kanyumira kafundikira ntama simu then tugende kuwali mu katono nnyo mu general information. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuluma kutu nti mu ngeri eyakunyooma tabulwa ngeri gyakuswaza mu bantu. Mu bbanga lyewasabiramu Salonga Mulenge gyakuddiza Ddamula era n'omuwa amagezi obutaddamu kulinnya mu masiro ga Bassekabaka Efesubi. Omwami oyo yakozesezza olukujjukujju ng'era eggwanga libiri abanyumba ekiri n'addayo n'agenda mu masiro ga Bassekabaka nga bwe wamugaana kubanga obuyinza bumuggyako n'obuddiza musajja mukulu eyasookera ddala okuba ng'akola omulimu ogwo n'omugaata addayo yakoze olukujjukujju olw'okuba nti anoonya mawulire n'addayo mu masiro ga Bassekabaka era ne yeesimba nga Kamuja ali ku malaalo n'awerera mu masiro ago omulundi okulinga ogwokusatu ekimenya ennono ya Buganda. Katikkiro wa Kabaka omulamu toteekeddwa kulayira oba kulanyira mu masiro ga Bassekabaka nga toli omu ku bo kubanga gw'olina okulanyiza ye Kabaka omulamu abaaliwo omulamuziza mu maaso ge so si mu masiro ga Bassekabaka. Omwami ono bw'abanga atambula mu kulanya kwe munnange talaga buvo na buddo bwe bawunzika bajjajjayo basoma basukka mbana. Ate era nga kiri kuli kodi ne gyagamba ewa Kakeeto Namugira gyagamba gyasibukanga ow'omutima watto tawubangayo olwakigere wadde ogendayo okukwata mu bibbo by'abajjajjaabe niyeeyita musajja muzzukulu wa Kakeeto Namugira. Njagala okukulopera nti omusajja ono yakoze ekintu kyekimu ekyokuswala n'addayo mu masiro kuno kwe kunyomba kwakulagira ddala nti kati ye takyaswala wabula aswaza buswaza ng'ebiragiro by'omuwa takyasobola bikkiriza bw'ati bwe yabadde. Osawa mukaga n'ekitundu ezakala Samayanzi Katikkiro Charles Peter Mayiga abadde mutaka mu masiro g'e Kasubi era aniziddwa minisita w'obuwangwa n'ennono ow'ekitiibwa Dr. Anthony Wamala, sipiika w'olukiiko lwa Buganda ow'ekitiibwa Patrick Lwaga Mugumbule, Katikkiro w'amasiro g'e Kasubi David Nkalubo, ssaako akakiiko k'olukiiko akavunaanyizibwa ku by'obuwangwa n'ennono n'abakulembeze abalala. Bw'atyo Mukuumaddamula atandise okulambula omulimu ogukyasigaddeyo okumaliriza amasiro g'e Kasubi era atandise n'ennyumba muzibu wa Zaalampanga omugalamiziddwa Bassekabaka ba Buganda era aniziddwa bannaalinnya amasiro gano nga bakulembeddwamu Nnaalinnya Beatrice Namika. Nze Katikkiro wa Kabaka Mutebi. Wulira. Wenda. Ali mu masiro ga Bassekabaka. Amasiro ga Bassekabaka gye batereka amasengeri ga Bassekabaka abawummula. Wakola ki? Walanyiza. Wabula kyasose nti ye Katikkiro wa Kabaka Mutebi. Alingalanya nti ne gwagamba nti kati Kabaka mufu. Kambadize mu bwangu. Omuntu nga tuli wa family tosobola genda ku malalo gaabwe n'ogalima era n'oyogererako ebigambo. Naye ye bwe yatuuse mu masiro nga bulijjo mbagamba nti omusajja wa Kabaka yagambye ye Katikkiro wa Kabaka Mutebi. Kabaka Mutebi mufu gw'olanyiza mu masiro gali mbafu. Bassekabaka bana baseewo. Olanya otyo omusajja omulamu aludde ku nnamuno n'omulanyiza mu masiro ga Bassekabaka abawummula. Kugamba ekitiibwa kya Buganda obulombolombo n'ennono sirabangayo Katikkiro wa Buganda yenna yali agenze mu masiro n'alanyizaamu gwasoose. Tosobola kulanya Kabaka omulamu atudde ku nnamuno n'omulanyiza mu malaalo.
abaganda kye bajja okutegera mu malalo nolanyi azifu tuwagenza kulanya malalo genti naye mufu kyoyagala otegeeza abaganda kyoyagala otegeeza abaganda gali malalo gulevu yali mu luzungu si yajjajjawo si yakitonayo wadde omuntu yafa n'ogenda otandika okuyita emizimu gyamu mu bwangu kyenjagala mpitise mu bwangu abatamanyi Luganda lutuufu kati Oluganda luno lwennyini lwe bagamba tosobola kuddira kabaka omulamu atudde ku Namulondo n'ogenda omulanyiza mu masiro g'abassekabaka bajjajja abafa alinga ogamba nti mwateekayo eddagala mukowola muzimu gwe naye afe olyoka oddoolokoolame olanye bulungi nnyo pambaddire bulungi nnyo manyi muli bakujjukiza wulira bulungi nnyo Kasubi era atandise n'ennyumba muzibu wa Zaalampanga omugalamiziddwa bassekabaka ba Buganda era aniiziddwa Bannaalinnya Masiro gano bakulembeddwamu Nnaalinnya Beatrice Namika nze Katikkiro wa Kabaka Mutebi Kabaka Mutebi kabaka wa 36 afuga Obuganda era ali ku Namulondo Katikkiro Masiro g'e Kasubi David Nkalubo ayambulidde Katikkiro Mayiga Bannaalinnya ab'enjawulo abakuma Masiro g'e Kasubi bw'atyo Nnaalinnya Beatrice Namika neyanza Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II ne Katikkiro Charles Peter Mayiga olw'obumu bwe balaze mu kuzzaawo Amasiro g'e Kasubi. Okusinga kwaffe Ssaabasajja Kabaka olw'omulimu gwakoze wamu ne kabineti ye yonna nga nfundikira Ssaabasajja Kabaka yagoba dda Mayiga n'amusaba dda mulagiremedde omuzaano oyo gumulabye oba Nnaalinnya wa Masiro naye kenyini nababuulira ebizibu bye nti omusajja oli kisavuga gw'embalaza atawera y'omu ku bantu bakozesa kubanga batta ekyama kati muza mutegedde science aliwawo na buli kimu kye bakola ffe tetulina buzibu buli kimu kikole naye ensi ebalaba ebigambo bino mbyogera abamuyinza okulya nga bipenyo gye muli naye sina kyabakolera kubanga ensi bwe tibwetambula n'olw'ensonga eyo musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka muteeke ku nninga wa Ssanyakawo Charles Peter Mayiga zeeyo ddamula ya Ssaabasajja Kabaka zeeyo ddamula ya Buganda nga nabo gye simufungize tukoya akamanyira Kasumagize eyalira program muri Mulange Mengo ekomyawo ngira ko dakika 10 bisawo information then ntamba simu gatubanja ddamula information esooka mukulu Felix Kulaije jebaleko mulinya wagonda pick and play jebaleko sebo onkulabye ne banno nga bali mu kutiisa abantu naye mukulu Felix Kulaije ogunywanga n'ogufujja olw'ensonga nti akamanyiro kasusse wattu ate boddo kenyo toyita jopangisa lwaki ekintu ekitakutiisizza tokyogerako era ekitakuyigula ttama tokyogerako lwaki birthday parade yabayigudde nnyo ettama kansooka nkutegeeza Felix Kulaije bwe tuba twogera ku nsonga za Uganda toteekeddwa dde okwogera kubanga toli musajja munnayuganda oli musajja munyarwanda ono gwe njogerako oli musajja munyarwanda wulira bulungi nnyo ekisinga okunnuma ku basajja n'abakazi abeeyita bannayuganda okujja nga mwenna muli baakabano ne mukimanya Museveni musajja munyarwanda sali musajja musumaali Muhoozi si munnayuganda is a refugee nga ne kusemateeka asoma nti ene refugee nga yajjanga refugee ne bwazala omwana n'omwana abeera refugee nkiddamu etteeka lya Uganda n'erya UN Convention Geneva lisoma nti omuntu yenna bw'aba yajjanga refugee mu nsi eyo n'omwana gwazadde abeera refugee tafuuka munnansi Muhoozi refugee ate nga refugee w'e Kenya probably abaga Tanzania South Africa yenna esoma Kenya Museveni refugee ne banne bonna ne Kulaije yennyini namugamba ajje anchallenge nga ayogera kitaawe n'abalala bwa kitaawe gali nawe kiti Kulaije omusajja muganda yamulonda okumujja mu ttawulo Rwanda n'amuyingiza Uganda kati abasajja mwesibako wulira agamba bannayuganda bawoninga murakomeye bose kumuri kuva nk'abantu mutalira ibijumba n'ibirayi abanyagize murabo Honorable aranyanzuye atabaga munsi uriya musozi butaka Buganda niyo navukiye niyo nakuriye abatware badatabuje na bagenzi banje muri mitwigiye mu mashuri kati ngosobola okuyibira Rwanda n'oyogera Oluganda tandika okwogera ku nsonga z'eggwanga lya Rwanda ng'osaba n'obutuuze osobola okwogera Olutoro Olunyankole osobola okwogera Lukiga ng'osaba obutuuze b'e Rwanda osobola okwogera Olusoga oba Olugisu osobola okwogera tosobola lwaki bano bayingira mu ggwanga abarefugee ne batandika okuwa amateeka n'okutiisatiisa bannayuganda lwaki Kulaije wagambye nti we are going to deal with the NUP more especially foot soldiers kansooka nkubuulire mu constitution ya Uganda toyina audacity wadde olukusa okutiisatiisa munnayuganda n'omu kubanga you are a registered refugee first and foremost Kulaije weetaga genda kunoonyerezaako kubanga you are psychologically tortured
kikisoke kyokubiri oli unfit okubeera mu office eyo amagye tegabeera mubalema wandibadde oli mubende mu casualty ward oli mulema wandibadde oli mubende mu casualty ward oba wandibadde oli retired oli musajja mulema amagye tegabeera mubalema you are supposed to be in mubende casualty ward onga oli tayalinze ndi wano okutegeeza amateeka ge mubeesinga ko temugenda kukwata abana batole military court emakiri omumateka court martial mbavunane njala kubuulya mukulu ekitongole ky'amagye ekya UPDF kirina registered gazettes uniform oba gye tuyita combats temuliimu combat myufu temuliimu nkoofiira myufu ekintu kye bayita gazette kwe kuwandiisa ekintu mu butongole nga kirina nyini kyakinako obuyinza enkoofiira engoye za national platform za kibiina kya byabufuzi si z'amagye engoye zammwe ez'amagye ziri gazetted uniform zammwe zimanyikiddwa so mulekerawo okumanyira bannayuganda mu kooti lawyer yonna ajja kubuuza are these uniform gazetted for UPDF nti no ajja kubuuza what are you insinuating here Felix Kulaije kubanga oli mulema n'obwongo bulema remember muntu wamenye bwafuna obuzibu ku kugulu n'obwongo bulema kati you are not supposed to be UPDF currently olina kubeera mu casualty ward mubende obanga wavadda mu magye kubanga oli mulema wa bwongo engoye za national platform neza people power za kibiina kya byabufuzi teri mwajje mu Uganda gazeti nga kala myufu teriyo so anything called a gazetted item eyo bogisanga n'omuntu omuvunaana but national platform and people power attires are not gazetted under the UPDF attires oba gazetted items tebiriimu kati mulekera okutiisatiisa abantu sebo yimiridde ku magulu abiri okumute kuwero olinga eggaali zino zimanyi gakifuba anti bwamala okugivuga ngoyala gipakinga ng'okole nobwoti ng'ojjayo kano kasitandi ng'ogiteekako ng'eyimirira bweti kati mukulu oyimiridde olinga kamugi eri ku malaalo mb'omugenda basiba ojja kusiba nnyoko olina kubeera mu casualty ward mubere kubanga oli mulema ekyokubiri gazetted uniforms oba items za UPDF zimanyikiddwa engoye za people power teziri gazetted under UPDF kati okulaga nti ba foot soldiers bangi ngenda kusaba buli comrade wona wali mu nsi yonna mwekwata abantu batano kubana mutukolero ka challenge aka birthday parade ngute ku social media tusonjowaze ekintu nga batubanyana accountability yebina mutungo olwo yezemba sabyo ba comrade mwenna ngenda basa mu nsi muri mu Europe muri mu America muri mu Middle East muri mu Africa mwekwata abantu 10 ku batano mukolero ka parade nga mwambadde overalls za mwe bengoza people power munkolero ka challenge ka parade nga ate kati njala mboli binekano muite president mujeko n'enkofira mugiteke wagulu nga bwa viva nga mukajja ko mukateka wagulu kati alumwe bulungi nye bisagenda azalo luto omwenge tomu yakasasiro gwe kulayije ekigambo kye bayita gazette kya luzungu kitegeeza nti ekintu ekiwandiikiddwa nga kiriko wannannyini kati engoye za national platform teziri gazetted under UPDF zino za byabufuzi kati mukulu mulinya wagonda pikani pule twesonyiwe tuleke oyina kubeera mu casualty ward mubende mbalema banno nga mu discussinga nsonga zammwe ate n'oli munyarwanda munno kubanga ohoze munyarwanda mugamba alekerawo tamanyi lwaki awandika ebigambo ebyo ffe tuli bakoowu nnyo etwabalazeeko bulazi kati nze nsabye challenge abaana kabakolere challenge wiiki ne mujja kutya ngenda kusaba mwekwata abantu 5 ku 10 mutukoleo ka parade nga mwambadde bulungi nnyo kemwongerako lero mujjeko ekofira mwezi wandika wagulu viva president Kyagulanyi viva president Kyagulanyi viva president Kyagulanyi kati tubusasa ne ku social media ngo tubanja sente za bina mutungo mujja kitegera otuvuddewo kati mubadde mula abantu bangi nga bazimbye amaguloofa bavuga zimpenkoni balina zi Range Rover basula mu luxurious life mu Uganda niwebuuza bano baboyi sente bazijja ludda waffe tukola sente tuziraba sente zivaawa kati waliwo sente zemutamanyi teziyingira mu ggwanga nga Museveni ne gavumenti eyo bazibenefitinga mpoka sente zino zezirwa kanze bannyonnyole waliwo sente eziva mu kampuni ya Bill Gates etambuza genetically modified baita GMOs okukyusa ensigo zaffe zinnansangwa ne bazikyusa ne baziteeka mu bintu ebitategerekeka ebimere bikulyawo kati ng'enkoko ez'emyezi 3 okuva ku zaffe ez'emyaka kati iyo programu ya GMOs erimu sente empya n'enkadde era bakamani bagibaddemu ezo sente tebalina bazikubira tezazze bwezi teziriko embalira bweti endala sente ze za USAID zibadde zigira mu bina mutungo
kati sente zo tezibaddeeko mbalirira nti oba ziriko n'omuntu akola ki abuuza accountability nga nazo ziyiteeyo nazo muzitegedde bulungi kuliko sente ez'okusibaganga abannayuganda naddala mu Buganda ensi nyingi kati zigenda zigoba okusibaga abaana nga bakozesa nga bakosaga amalagala g'okusibaga abaana muluzungu baziyita vaccine kati ne sente zina Bill Gates abadde aziwa Museveni nga teziriko accountability za vaccine kyova olaba buli kaseera baleka ampox simanyi coronavirus simanyi kasasiro nga balitaleetawo bintutu nga bagenda kubeera okugema okw'ekikungu ezo zonna sente zibaddenga gatema nti zijja mu Uganda kati sente zino zonna nazo zibaddengawo teziriko mbalirira kati sente endala ze sente z'obutujju eza terrorism sente za terrorism nazo zibadde zijjanga mu Uganda kati ziriko mbalirira Museveni zino zabadde akozesa okutulugunya bannayuganda okutega bomo okubatta okukola buli kimu yenga kati ne sente endala nyingi nnyo ezijja mu Uganda kati ezo sente ze zitandise okusalibwako kwe kutandika okulanga bakaya nabayomba kubanga sente zino waliwo ezitayitanga tezitimugenda zimanyako ne mupale bagenda zogerako mutegera amazo zitwala nozikozesa kati bebasajja abadde balya sente zino kati mukitegedde bulungi nnyo kati bwenvaawo nyinza okuba ngenda kwonoona kati video nze mbateeredde essimu tubanja ddamula ya Buganda tubanja ddamula ya Buganda nenga nyongera obajjukiza twagala accountability ya sente ezibadde ziva mu kuvuga empanka twagala sente zibadde mu kuvuga accountability y'okuvuga empanka tugyetanga mwenna so zamutegedde bulungi nnyo essimu ngitadde tubanja ddamula ya Buganda Hello. Munange botayogira mbanga kujja okali sebo nawe je baliko. Nsanye sokuwuliza kakati. Yes. Ombera yonna gye tulimu nze nali musajja mukozi wa mmotoka. Naye twafuna ekizibu mwaka gwa 2019. Bwe basooka okuyiwa Abanyarwanda nga baasi zisomba Abanyarwanda nga babayiwa saidi bayitayo Nsambya kiri ku Hoima Road. Naye nga mu nsiko eyo yonna gye batadde amafaamu gaabo gye bazimba ennyumba kubajjukira amataka gaayo makalu tekuliiko bantu. Kati eyo gye basibuka obuyitirivu. Then ekyokubiri waliwo kyaki ebiggalugaawo we wasibuka abalogo buli gwemanyi nti mulogo kubanza enkikiriza nti eddogo likola bina birimu ebbanga ddene engeri gy'oba muvuzi wa motoka ate nga mbuga munene naye nga eggalugaawo eddogo lyawe lisibuka waliwo omukyala nga ku nnyanja awo ye buli mulogo yenna Omunyarwanda awo wasibuka. Then okufunza obudde ku kibbi obubbi bw'ettaka pe twafuna incident ewakeeyi kyebakola bajja ne bakutega oluusi eddagala bagenda banoonya famire eziriko abantu abakulu abakuze mu myaka kati kyebakola bajja ne batiisatiisa ne bagamba nti kakati wano otwala bateekawo ng'eddagala ne basalirawo n'embuzi oba n'ekintu kyonna kati bw'otya nga bagamba nti katukuleetera omusawo akole ki ajjewo ebintu ebyo naye yennyini omuntu azze okugamba abeera bulooka waabwe kati bwajja nga akugamba naye ng'ono agenda kukolera sente nnyingi kuba mubadde mugenda nakupa nti obubingi abaliwo babeera bantu bakadde nga bagamba tusale ku kibanja tutundeko then bino bipeewo tusigaze obulamu kati ako bakakola kubajjukira mu sisitimu yaabwe be balina ssente kati olumala nga bo bennyini bajja nga bagulawo nga batwalawo bagenda babafunza mpola paka ekitundu bwe bakirya naye ffe era ekyatuyamba twalwana nnyo okuwonya ettaka lye twasigazaawo so era nga abaligula basajja Banyarwanda. So tuyanzanya okwongerezaako akalala waliwo omusajja omu oyo ye njamu kuweereza audio ojja omwogerako kuba ayina gyali eyo bayitayo Kidepo National Game Park eyo waliyo omusajja omulogo waabwe so eyo message ejja gikuweereza naye aza teacher kalisa mukama kume. Hello. Sebo. Hello. Yes, teacher, where are you? Kale njamu nawe gye baliko. Nze ndi weno Mbale. Naye teacher
njagala kutegeeza nti ffe tukuwuliriza nnyo lwakuba tetunaba kufuna bantu lwakuba tetunaba kufuna muntu atwogerera naye Teacher Lumbuye n'Embale Museveni badeployingayo abantu baabwe Mount Elgon yonna bagitwala teri bantu tebalina amataka bagawambye ezo sente ze bagamba mbuza simanyi za miruka zaki baziwa abantu naye kati saawa zino batogomya abantu baliira ku nsiko ebigambo bino byogere mu Lumasaba abantu babigule bulungi nnyo Bamasaba mwesiza namuli kuwuliriza Teacher Lumbuye ndikugana kubalomera eti Museveni keru muntu omulaida Museveni ayirira bintu byaba bantu bigali nabi lwekubanga ati bantu bandi bakikumanya bulayi ati Museveni keru omulaida Museveni ekwekere mu bantu bagali Museveni ayirire Mount Elgon bintu byosiza na biyambagana ni Mount Elgon katanuka omuntu uza yoda ifafena ko kulanga ku Mount Elgon nga kuzayo kwaza mu kisali kwa tusayo malewa sawa inyange no kekunyala kwaja kawo mwana anyaraza mu kisali atusayo malewa da Museveni ayira yo majegewe era nga baambira ko omuntu bamutema buteme bamwita bwite katano kyasi nikugana kutegesa bantu be Masaba bantu be Bugisu region kuli ni kwebereramu kulonde Robert Kyagulanyi niyono alikuza kukolesa enzirendai bantu bakina bosiza na kulikuza kuba tusawo kutandike kweyirira bintu byefe kubanga Museveni akonoleere bintu bigali nabi masomero gosiza na muli kugabana yasigali madwaliro gosiza na keriyo malesida bakasi bali kufa buluna bali kufanga bali kusala kayo malesida masomero gosiza na mwaga bone gayu kebasigasi balumaga bakiga mungata kayo kawo mwana ali kusomera yobulaida umwana niyo nasomera abitiremu kaza kufuna muri moda katano kuli nukuberera mufe kunyene kwebereremu niyo ndebe china Teacher Lumbuye tweyanziza nyama Museveni neta abantu bagali Teacher Lumbuye kakuwulira kino Museveni yata abantu nene Bugisu waliyo wotambulanga waliyo obuwangwa era obuwanga bw'abantu era obusanga nga gye buli mu mwanyi si mu Buganda yokka gye yata abantu neno mu Bugisu yata abantu oyo Museveni nga batutiisa mbu Amini yassa abantu jukira feno mu Bugisu ekkubo libeera limpi okuva wano okugenda Kenya kati bateganga abantu abatwala emmwanyi zaabwe Kenya mu biseera ebyo nga abatta ng'agamba mbu Amini yali mu kutugumbula abantu naye nga ate Museveni ye yatwalanga abantu n'abatugumbula n'abatta oyo Museveni musi bantu be Masaba ndikugana mumanye mutina Museveni niyo no etizaga bantu keri Amini da bayirisa busa Amini nenga Museveni niyo no omutemu niyo no otemanga abantu kale tuyanza nyinya message yetu sobaka butuba bufunye kale Teacher wanyala kukuweleza kale nawe jebale sebo Teacher jebale kwa sebo kali sebo no musajja otisoro omuto sebo yitamwangu message yange esokera ddala nsaba egenda eri Ssaabasajja Kabaka wa Buganda taata Ssaabasajja Kabaka wange omulungi nga yegwe atubeereddewo mu Buganda wamu ne Uganda okutwalira wamu ebyabadde Bunyolo wabirabye tukusaba ne waffe wano okole ekisoboka kyonna okulaba nga Mayiga ava Emmengo oba ava ku Bwakatikkiro taata embeera olwaleero eri mu Uganda ne bw'osirika bakutta ne bw'oyogera bakutta ne bw'odduka n'ogenda manga g'ebweru bakunoonyayo ne bakutta olwaleero kati twasazeewo twataze afiya tetukyalina kyakukola katulwanirire eggwanga abasigalawo basigalewo tukusaba obeeko kyoyogera ku kikwatagana ne Peter Mayiga naye wonooba tolinaako kyoyogere taata Kabaka wange amazima gennyini amagi amavundu basigala bagakubagwaga ebigambo naye ng'ebigambo by'amagi amavundu bye bakuddiza taata si bituufu tubadde tukusaba awa nkusaba baako kyoyogera nti Mayiga takyali Katikkiro wange kiba kimala kiba kimala naye tukooye omusajja oyo Katikkiro Mayiga yeeyita Katikkiro Mayiga nga tokyali Katikkiro kyenandirowoozezza nti wandibadde musajja mugezigezi n'okwata ddamula yaffe n'ogituddiza mu mirembe baagikuwa mu mirembe otwagazaaki kiki kyetafunye wetunuliremu nga bwe wajja tunulira mukama we Yoseeri enzija gye yajjamu mwetunulire essaawa mu mbeera gye mulimu lwaki temubeera bamativu twabakola kiffe ng'Abaganda mutubulire kye mubanja eggwanga Buganda tujja kukisonda n'abazira kisa n'abakoddomi baffe bajja kutusonderako naye mutufuukidde ekizibu Mayiga mutufuukidde ekizibu mwetudde bannampulira zibi Mayiga tubakooye
Kale sebo to ya. Webali nyesu. Kale sebo. Omuntu yenna akuba olina okumakinga sure nga olina network abambu. Otaba na network kiba kitusumbuwamukko. Hello. Hello. Wanji nyabo. Teacher webali kuweereza taata. Mukali nyabo nawe bali kubeerako. Webali nnyo webalire ddala omulimu ogwo. Mukama akuwe osinga okwagala. Amiina. Kati message yange egenda ew'omusajja Abedi Bwanika. Abedi Bwanika tubanje essaawa zino accountability y'ekisiyaga naye atudde abulidde teyeenyeenya. Wano emabega yonna yavangayo n'agamba nti ekyamugoba mu Nuupu abaana ba NUP era NUP nga yo insiyazi. Era ye kennyini nannyonnyola n'agamba nti ovulo aziweze e Masaka kubanga abazambala beesiba pampa. Naye kati essaawa zino tumubuuza ali ludda wa? Mayega ne BBS ne CBS baddemu bawe Abedi Bwanika omukisa nga bwe baagumuwanga emabega yonna yonna okujja okuwonoona omukulembeze w'abantu omulondi. Simba wakati bagumuwadde ejjolo mukaaga ne bamubuuza mukulu wagamba nti Nuupu bali babisiyaga embalirira eri ludda wa yagambye etabeeranga mu gavumenti ya Museveni etagikolera nga bwebimbalira tabimanyi. Ate kati essaawa zino yeegaana lyaki nga ye kennyini yabangayo n'awoza nti NUP baana ba Nuupu bonna basiyaze era n'akola ne conference n'agamba ye aweze ovulo e Masaka. Essaawa zino okwebuzaabuza ng'abafuka banaaba nekidde eri ne kiruutikira amataba nga kiringanga pampa. Kati mwina otegera ekigambo kimu nabategeeza omunyarwanda taswala omuntu yenna ng'alimu omunyomusayo munyarwanda taswala yeekaza ng'omusazi w'ebyayi ku kkubo. Kati kankunyonyo otegeera Mayiga bamusaba daddamula emyezi 3 ne bamugobadde emyaka mingi mabega n'alemera daddamula. Bagoba Luupu ku bwa Luupu n'alema naye fayina bamugoba bamujja kuba commissioner n'abulemerako. Okitegeera akiyita Museveni bakamuwangula enfunda nnya naye n'alemera ku bukulembeze nakati era akyabba kati beegize quality z'abanyarwanda tobuuza bana abantu mukwekaza teri bakwatira nsawo. Naye ne baneekaza Uganda tebalina gye baagisuubula era bajja kubala batuviire bave mu nsi yaffe batambule bagende. Ensonga ey'okubiri nsaba taata Ssaabasajja Kabaka ow'ekitiibwa omwami Mayega bwe yavangayo wano eno Ssaabasajja ng'awandiddwa bamututte e Namibia. Mayega oyo yavaayo bulungi nnyo n'atandika okugamba nti nno ababanja Ssaabasajja Kabaka tebamuyinaako buvunaanyizibwa era tebalina buyinza. Ssaabasajja Kabaka alina omukyala era alina abaana alina famire. Ng'omwami oyo yeegaana kati essaawa zino senga taata tavaayo kunnyonnyola kubaako wantu wonna wonna waayisa ddoboozi. Abantu ne betunaabanja Ssaabasajja Kabaka ngako Kamayega kavaayo eri ne kamweseserezaako ne kamwenyereketa ng'ekikutuzo ekirabye yeeyalira okulaga abantu nti bo bali kimu n'omutanda ate ngako kali eri kamutulugunya. Taata aveeyo abeeko wonna wonna waasobola okuyisa eddoboozi ekitegeeza n'abamubanja abagoba akasajja ako kijja kuba kibawadde ki nga atuwadde ekyokukola nga bwe yavaayo n'agamba nti obwakabaka bwaddawo naye tetulina buyinza. Eyo mesagi yokka yatumala ne wana aveeyo wadde ali mu buwamba aveeyo abeeko kyakola. Kale nyabo toyanza nnyo. Hello. 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 Wanji sebo. Teacher webali kuweereza. Kale sebo nawe bali kubeerako. Kale teacher kakati teacher nze kyenjagala okutira bannayuganda. Mubutuufu bagenda tukola kintu ki ekitatinkuula tuwulire obusungu obumala okusobola okusituka twewanirire. Kuba essaawa eno batukoze buli kimu. Bawambe baganda baffe, basse baganda baffe, bagobye abantu baffe ku mataka. Batukoze buli kimu, ffe tugenda kunyiiga koddi. Ate njagala essaawa eno mpuuga n'akabinja kawe Babedi Bwanika bonna bapasita Bujingo baleke kwebaka essaawa eno tubabanja accountability y'ebisiike twagala accountability eyagina mutungu ey'ebisiyaga kuba bulijjo babikisibako essaawa eno bonna basirise tetwagala kunyonyola twagala kula kintu kyonna tulina okusitukira wamu tubabanja accountability naye twagala ne Katikkiro tale Sita Mayiga azeyo ddamulira tiita webale kuweereza Bane akuba yena making sure nti olina network wataba na network mune kitusumbuwamu. Hello. Hello. Hello teacher, nkulamusiza sebo. Nkale nyabo nawe je baliko. Hello, nkulamusiza teacher. Nkale nyabo nawe je baliko. Ali. Teacher nze kabejane South America. Nyabo. Ngenda kusooka nsaba Ssaabasajja Kabaka wange. Ayi Ssaabasajja Kabaka gwe baffe
gwe kitaffe wabula mu baana abamu abaana bo mulimu ebyana ebyetaaga okusiba ng'ebimpemempeme bisuulibwe ku nsiko. Ssaabasajja Kabaka nkusaba nkwegayirira mu buwombeefu obungi oveeyo. Ssaabasajja okuzaalibwa kumu n'okufa kumu. At least bakutte oba bakola ekintu kyonna naye nga tumaze okutegeera ekituufu kyeki. Ayi Ssaabasajja Kabaka vaayo tugambe oleme kuddamu kumugoberera eyo mukutu kulemerako kwe nakumugaana gy'atalina kugenda stiru n'agendayo obwo buba bunyoomi. Ssaabasajja Kabaka agaagaana aganyalwanda tegawulira agaagaana aganyalwanda gawulira okubye ku mutwe. Nkwegayiridde vaayo okube ku mutwe. Manyi si bwe bulombolombo si bwe buwangwa bwaffe naye Ssaabasajja Kabaka ow'ebbanga bw'otamuwemukulira tebwebikka. Bakutiisatiisa bakugamba buli kimu naye nkwegayiridde okuzaalibwa kumu n'okufa kumu. Vaayo we mukira akasajja ako ebisigadde obitulekere. Kale nyaboto yanze. Ssaabasajja vaayo we mukira akasajja ako ebisigadde obirekere bannayuganda. Kikyakasembayo kamu. Abatugamba mbu tulina okwegattira wamu tubanje Besigye. Mukyala Kabejja. Fayini Besigye ayinza okuba yeetaaga obuyambi. Mukyala Kabejja. Wanjise. Ensonga yo nga bwe saagyogeddeko ne ku mukutu gwange saagala gyogerako. Genda ku nsonga endala muleke biveeko saagala mumuveeko mumuleke. Kale sebo ensonga twagala embalirira y'ebisiike twagala mujye mutunnyonnyole nga bwe mwasabukanga luli mujja mutugala tuli ebisiyaga tukola buli kimu neera mujje mutunnyonnyole sente ezo mugadde muziteekawa sente ezo mubadde muzigabana n'abaani ekyo kye twagala mbwammwe. Kale nyaboto yanza nnyo. Beera bulungi ti. Kale. Hala. Profesa webala okuweereza. Kale sebo nawe bali kubeera kusaba. Kale mukama wange. Kaakati ensonga tuliko yakubanja ddamula. Sebo. Abaganda tulina olugero olugamba nti wowola otudde omubanja oyimiridde. Kituufu ffenna twetaaga okuwulira eddoboozi lya Ssaabasajja Kabaka obanga agamba nti naye gamukube naye kitagala okubuuza bannayuganda ne baganda bannange ani yatugamba nti Ssaabasajja Kabaka ali mu buwambe. Gwe wayisawo eddoboozi nzijukira era kyaba wange ku Lumbuye Broadcasting TV. Kabaka tugambako nti ndi mu buwambe naye twafuuka nti tumulwanja n'avaayo mu buki n'ave mu buwambe. Kati mu kaseera kano nga tukimanyi nti Kabaka baamuteekako natti akuumibwa magye lwaki kuba tulinda eddoboozi lye ng'era gwe yatugamba nti Kabaka baamuwamba ng'omugwa tuganda ekiddamula Mayiga baamugoba lwaki kuba tulinda eddoboozi lya Ssaabasajja Kabaka kati Kabaka bw'anawe gatukole ki lwaki tetukikola kati ffe ng'Abaganda lwaki tulinda Ssaabasajja Kabaka amale kwogera tukole bajjajjaffe bali ab'edda be baakola bannange tuve mu bintu by'okwekwasa Ssaabasajja Kabaka kati bw'anaayogera oba bw'ataayogere nga tutuula